Mu pulogulaamu yaffe ekitangaaza leero tukuleetedde mwana muwala ng'alombojja obuzibu bw'ayitamu okuva Eyalwala Ensingo asaba buyambi kati badokita bagamba ensigo egibwemu. Alaajanidde Kusaasira, Maama Fiina ssaako n'abazannyi ba firimu n'abayimbi bonna mu Uganda asobole okutwalibwa alongoosebwe addizibwe buggya kubanga yeetaaga obulamu ate nga muzannyi mulungi eggwanga limwetaaga. Kitangaza Amannya gange yenze NAKATO nalutaaya LATIFAH. Nickname Super Black mbadde njagala kozesa kya luzungu naye kinnemye bannange aka Super Black. Nabeera awo ne ndwala ntandika bleeding okuva omusaayi mu nnyindo mu kamwa bwentyo. Bantwala mu ddwaliro nasookera Kawempe ne bankolako kuba nalina olubuto ne balowooza nti nja kutereera oba kivudde ku lubuto luki ne batakitwala nnyo munda. Oluvannyuma nga nakadde ennaku 2 ewaka naddamu n'endwala bubi nnyo okusingako awo n'enzimba ng'ebintu ebiraba ku social media, n'enzimba ekifuba, n'enzimba nzenna amagulu. Ntuusa mu ddwaliro ne bakola tesiti zonna ezisinga obungi paka lwe baazuula nti ensigo y'endwadde. Era bwe bamala okuzuula nti ensigo y'endwadde ne basalawo operatinge omwana ye aveemu nsobole okuseevinga obulamu wadde ng'era sirabawo kyenseevinga. Kakati badokita bagamba ensigo egibwemu kozi yatandise okukola amazzi. Nasanyalala amagulu gano nga bwe mugalaba sisobola gakyusa sigajjaawo nti gasanyalala gali awo sisobola kutambula sina kyensobola kwekolera mbeera awo wano wenfunira nnyamba wemba mbuliddwa naaza nembeerawo wemba nfunya naaza nga ndi wakyafu n'ayamba n'anaaza kwegamba nnyambwa buyambwa. Abatamanyi ndi muzannyi wa Uganda so nga ate era ndi muyimbi. Nze nayimba oluyimba lwe bayita nnyini kabina n'omuyimbi Fred Sebbali wabula tebagamba nti tanjijanjabye anjijanjabye agezezzaako. Abayimbi bannakadongo kamu bafubye okuva lwe nalwala okunjijanjaba naye otuuka munaye ndowooza n'okoma. N'abafirimu bagezezzaako naye okusingira ddala neebaza ekibiina kya PROV bakoze buli ekisoboka okulaba nga mbeera omulamu wabula kati ekiriwo eddagala lino sala lituweeko nga bwe ndikozesa lyonna kozesa eddagala buli kanaku lyemulaba n'obwo obucupa eddagala lino lyemulaba tulikozesa buli lunaku olukya ku ggulu buli lunaku naye kano kokka ka 40,000 kano kokka abakanona bagamba bakagula gumu 8. Waliwo n'akacupa akalala ke bankuba kaatika ko bakamenya ne kaatika kawedde waabo akankuba kagula 3,000 naye ka buli lunaku. Sisobola kweyamba okuviira ddala ku sabbuuni nga nfunye omuyambi anjoleza olugoye paka ku sukaali gwe nnyinza okunywa. Ekituufu kye nalwala ensigo si sukaali. Basooka kebera sukaali ne bamala ne bazuula ekituufu nti ensigo yennuma. Kimu kyo buli asobodde okunnyamba nyamba gwe nga bw'olowooza naye kiriwo ekikulu kati Mengo basabaka mu kitundu okoperatinga banzijemu ensigo emikono basaba 60,000. Ndowooza ekyemukono kijja kuba simple bwe mba nyambiddwako kuba dokita agamba nti egenda ku affectinga neeri ennamu kubanga yatandika okukola amazzi ensonga lwaki nzimbulukuka nti mu dakiika zino sizimbye naye wayinza okuyita eddakiika 2 okuva kati nonsanga nga nzimbye nate. Zanya firimu nyingi nga Komunaku The Innocent Girl nenzanyanga Maama wa Komunaku, nazanya Omugo gwa Laddu nenzanyanga Nakanda, nazanya Lubowa nenzanyanga Maama wa Nabitogero,
kwegamba nina taito za firimu mikwano nyingi, nzanye Mafaaya, nzanye firimu, nzanye The Bride Omuwulenge, nzanye firimu nyingi era atamanyi mukwano. Sikunenya butamanya kuba siteekeddwa kumanyika buli omu, naye mmanyi nti abasinga mumanyi, naye nsaba buyambi buli omu kyasobodde ye bw'atyo bw'abanyamba. Ono si katemba era si firimu, nsula mu Ndeeba emabega wa Fako, buli omu asobola okuntuukako. N'otambula n'otuka Eyalwala n'obuuza kalina kasula, n'obuuza omuwala azannya Uganda wasula, ojja kuntuukako. Kaliri kano kwembeera okuva ku makya paka enkya y'enkya, sivaawo wano wemundaba. Kyokka ekisinga obubi nti mu nnyumba nsulamu nzekka era nga bwe mundabamu. Siriiko agamba tikankole bwe nti wabula ayiseewo nga bulaba kati bano bwe bazze okundaba abazannyi, olwo be banaaleka bannaazizza, be banaaleka bannongoosezza ne bagenda. N'omulala bw'anajja bwe ntyo nti mbeerawo bubeezi sikyayinaayamba. Omukyala Kasarine Kusaasira, Maama Kabina, Maama Junior, Mukyala Sserugga, yenze Nakato gwe wasinga okwagala ennyo nga tuzannya akanyolegano omukwano. Nze mulwadde era nza kuwoola mu buli mbeera yonna. Mukyala Kasarine Kusaasira, nkukoowodde nga nze jangu ontaase, jangu onnyambe. Maama Fiina muyambye abantu bangi naye nange nsaba mbeereko mwabo. Ojja kitonsa mujje munyambe. Naye omukyala Kusaasira mukwano, nze mukwano gwakwagala ennyo, nange gwe walaga nti onjagala nnyo mu kaseera kano nze mulwadde, jangu ontaase mukyala Kusaasira, nyamba. Oba onsasulira ddwaliro, oba onteekerako nti mmere kulya kuki, kunaaba kuki, oba kiki kyonna ky'osobodde jangu maama ky'oba onkolera. Mukyala Kusaasira, nkwegayiridde bwegayirize. Neyanzeege kuba nkimanyi ojja kujja. Abasobola okunnyambako ku ky'okugenda mu operation, kubanga ekituufu nabadde njiganye kati nagikkiriza kuba kyekisigaddeyo okutaasa obulamu bwange. Magulu gano ne wengafumita bwe nti sikyayina kyempulira, ne webafumitako mpiso ne bafumitako kambe, tewali kyempulira, tegavaamu wadde musaayi kuba dokita ajja n'agakola bw'ati tewali kyempulira, ne webafumitako mpiso gali awo. Siyimirira, sikyuka, wabula obulamu bwange buva eno wondaba paka wano mu kiwato ne bukoma, n'enzirayo eno n'enkoma mu kiwato bwe bulamu bwange. Kyokka lwenfuna sifunye eddagala lyenfuna ng'omusawo talinkubye oba nga lyaweddewo, nkeera nzimbye ng'ebifaananyi bwe mugenda obbira bye banaabibalaga engeri gyenzimbamu. So asobodde yenna okutaasa, si gwe bagamba yamaze okukola amazzi kitegeeza yafuuse enfu. Yamba nyambibwe mumpeeyo emikisa emirala gumu, waakiri nzanye endala firimu nnya nve mu nsi nga ngasizza eggwanga. Amannya mpitibwa Nsamba Bashir, nga ndi director wa Force River Stagex Films ne Madam Khan. Tusaba mu mbeera yonna Nakato ono alina abantu babeereddewo, ffenna atubeeredde mu buli mbeera. Tusaba mwenna abalabi ba TV yaffe eno mubeererewo Nakato, mujje tukwasaganye. Alina ky'oyina banene basinyi 1000 kamba buli 10,000 abantu abakola firimu ne bannaffe abaziraba bafani baffe ne muba musingi 10,000 bwe lutimba kakasati Nakato mulabirira mu mbeera n'abeera bulungi na successful. So ngenda kusaba bannange mwenna abafirimu meeka bannaffe, mwenna abalabi eb'ebina Uganda, mwenna abatuwagira na mwenna buli tukikwatako. Kale tuyagala kina Uganda ng'omuntu naye olagala obulamu bw'omuntu okubeera obulungi, jangu oyambe Nakato, jangu oyambe omubeererewo. So ngenda kwebaza omwami Jimo okoze kyamaanyi, Parod mukoze kinene, abatasobodde nga kadde kano mufunye chance ene esobola okutegeera mujje muyambe Nakato abakadongo kamu. Tuba tusaba Nakato akyetaaga obuyambi, tumwetaaga mu industry mu buli mbeera mbadde mbasaba mikwano mujje muyambe nezira singi 10,000 Nakato ajja kubeera bulungi. Nze Nsamba Bashir. Amanya nze Sara Khan Kanyozi. Nakato omukwano gwange mulabidde ebbanga naye mikwano basaba
BAMBI abalabi b'ebina Uganda mikwano gy'abazanyi b'ebina Uganda muyambe NAKATO kino bakiyita semusota guli muntamu bannange mujje mutukwatagire wamu ne waba olina nusu 2 bimuleetere afune amazzi anyu bannange tuli bubi nebaza omukyala Nantongo Flo Ahmed webale kubeererawo NAKATO ambuulidde bingi n'agamba omubeereddewo omunaaziza okuva mu ddwaliro yonna webale maama nammwe aba wings mwebale kujja kukwata NAKATO ono ne mumulaga ensi bannange bakoowodde maama Kusaasira nsaba omubeererewo nsaba omwanukule nga bwakukowodde alese bangi n'alondayo ggwe so kitegeeza oli w'amaanyi gy'ali nze nva mu Silver Stars nzize kulaba ku NAKATO mwebale aba wings mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo wings filimu ye yaffe bina Uganda ku ntikko mutubeddewo mu buli mbeera obulango tubulaba kyakabibiga mweyongere mbeera ab'ettabu mu nsi osobola okuba ku 0704 02 9788 oba okusindikako kyonna ky'osobodde kubanga nze oli ne waba nsindikidde nusu 1,000 nduwa respect lwa nsonga mba nja kufunamu kyende wadde kya 5 naye mbeerewo ndi ku lwange nzekka mu nnyumba muno mwe mundaba naye nkowoola buli muzannyi wa firimu buli eyali ankozesezzaako buli gwe nali nzannyiddeko buli muzannyi gy'oli akatono ako koofuna nyamba ompeeko nkowoola abawagizi bange buli muwagizi wange wenna BAMBI gy'oli sinze nandibadde nkola kino si kyenjagala naye mbeetaaga mu kaseera kano kuba siriikaayamba sirina ekituufu nakomye nti n'abayamba bayamba ne bakoma era abayimbi banteekamu ssente naye ndowooza baatuuse ne bakoma neyanziza nnyo Vijejingo okuva mu Parod Mage Asani okuva mu Parod bananga abantu abo abasatu mwami Bwanika n'abalala bonna abasobodde okwasizaako abaami abo okulaba nga nfuna obujjanjabi obwa buli kanaku banteekerako omusawo ankuba eddagala lino era ne bamusasula naye kakati ekiriwo bagamba nti eddagala terikyayina busobozi wabula obusobozi bwe nnina okufuna kugenda kujja mu nsigo eno neyanziza yenna n'asobola kujja okunyamba webale nnyo neyanziza ne bw'onooba osindisa essaala nja kukisanyukira neyanziza amannya yenze NAKATO Nalutaaya LATIFAH Super Black omuzannyi gwe bayita pesenti ozukuwa Uganda omubwati era bwenfa tewabanvuganya neyanziza nnyo Wings Films TV namwe BAMBI okunondoola ne mujja wano ku lwange ne mundabako ne munsalawo mundaga abantu embeera gye ndimu yeeyo ekituufu tubeera baserebu ku TV nakati tuli baserebu naye embeera munange bwegaana weewaayo ensi neetegeera ekiriwo so neyanziza nnyo neyanzeeke kyekyo ndi serebu naye kati nsaba kuyambibwa nzija mu kiti mwondabira onteeke mu kiti ky'omwanawo teweerabira nti programu yaffe eteekebwamu ssente Shamia Shoe Store Nahira Fashions ne Sekawa Motel bannaye tuwagira abantu abo mu ngeri emu oba endala kitangaza yeah.